po jako akawuwo. If I get TB and spend 4 months, as MC Kat said, Gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga bafumbudde ne kaweefube okulwanyisa ekirwadde kya kafuba ng'enteekateeka eno yakugenderwamu okutuuka mwaka gwa 2023 ng'ekirwadde kino kifumwa bufumwa era nga batandise n'okubangula bannamawulire okulaba nga bajjukiza buli kiseera abantu ensonga ezikwata ku kafuba n'okusomesa abantu era ng'omusomo guno guyindidde Koloniotero emukono. No one is bothered that 30 Ugandans die every day due to tuberculosis. Okusinziira ku Esther Awoli era akulira ekitongole ekivujjirira enteekateeka eno, omukugu bagamba nti mu Buganda ekirwadde ekyakafuba kisinze kwejirisiza mu disitulikiti y'e Wakiso, Kayunga, Buyikwe ne Buvuma. It is a sad situation that the media can only help us to highlight that plight. The plight of the most vulnerable. If I get TB and spend 4 months, as MC Kat said, before knowing that I have TB, remember I'm vulnerable. I have no money. How much money do you think MC Kat spent? Abakugu balaze obwennyamivu ku ngeri abantu gye bafaamu ekirwadde ekyakafuba era abantu abawera nga bafa buli lunaku wabula ng'ate kirekebwa nnyo emabega. Atwala ebyamawulire mu dipatimenti ya TB mu ggwanga, Dr. Linda Luvuwa onannyonnyodde ng'abalwadde ba TB engeri gye beenyinyalwamu nga kikosa abantu ne batuuka okwekweka mayumba nga kati abantu bonna bakusomesebwa. Kubanga kasita abantu tebategeera TB kibeera kizibu, obulwadde buba balowooza bwakwenyinyala bwakukola ki kyebalaba nti baba babula naye abantu baba bakitegedde basobola okutuyamba bati ne baddamu amaanyi ne bagenda mu malwaliro. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku kirwadde kino mu Buganda, Dr. Charles Kaggwa annyonnyodde ku ngeri abantu gye basobola okwetangiramu ekirwadde kino ng'ekitangaala kitta akawuka kano bw'atyo n'alabula abantu ab'omugotteko obulabe bwe balina. Babeere nga baggula amadirisa emisana gabeere nga gaggulwa bulungi, ate omulwadde ng'ali awaka oyo tumugamba nti emisana yandibadde ebiseera ebisinga abeera bweru. Ekyo ne kiyamba nti akawuka kano bw'abanga kafulume mu mubiri gwe omusana gusobola okukatta. Era ekirala ennyumba ereme kubeera ng'ekutte ekizikiza, kubanga bwe kiba ekutte ekizikiza akawuka kasobola okubeerawo kumala essaawa. Mu ngeri emu akubiriza abantu okwongera okugemesa abaana era ne gavumenti etandise okugabira abantu eddagala eryabo abajjanjaba abalwadde nga liziyiza. Tukubiza abantu batwale abaana babagemese nga naddala bakazaalibwa bafune akakayiso ke tuyita ka BCP kayambako okuziyiza obulwadde bwa kafuba. Mpozi n'ekirala kati gavumenti kyetaddemu amaanyi kwe kuwa abantu ababeera n'abalwadde bakafuba eddagala eriziyiza okukwatibwa. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Eddagala eryo liyamba okuziyiza obulwadde singa balimira bulungi ne bamalayo.